agambye tubisseeyo n'abalala balabe bayigire okwo naye abadde yakimanya omusajja alabika yakimanya neyeegumya neyeekonsoolinga ate abamu tebagenda na kulinda vidiyo kutuuka eno omusajja wagambidde biteekeyo bagenda kukoma wali bagenda salamu kali katambule eri kati wano vidiyo weegambira nga twetwagala naffe biteekayo tebagenda kubiraba. Yes, mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. It's too much hotness nze n'omusana tetukulagana naye nga abalungi abatulaba mwebale kubaako mwebale kutulaba twatuuse dda ku location we tulina okukolera olunaku olwaleero. Leero birimu amawulire birimuko biri sensitive somehow okusinziira ku yantuma bwe yannyinnyonnyola naye mutusabire ngenda bibanyonnyola naye nga mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busaabala Road Najjanankumbi ne Jacobins Motel abo be bakafulu b'okkuba ebifaananyi n'okukwata vidiyo z'emikolo gyonna era mukwano gwe alina omukolo gw'oteekateeka kwanjula mbaga kuhinjirwa n'emitwe kwata Hypex Studios togenda kwejjusa bali ku 0789 343802 oba 0754 192434 shifa ennamba ozisoma speed sizifunye ziri ku screen awo oba ojje mu inbox oŋŋambe shifa ennamba za Hypex Studios ddamu ozimpeeko. Era mukwano nkujjukiza nti Hosh Fashions and Bride abo kwe tutava ku byambalo eby'omulembe eby'emikolo gyonna both casual and parties weddings yes bambaliza ddala bulungi nnyo ddala beekwata ate nga n'oba oyagala kuwa ideas ku organizing mukolo they can plan your function bulungi nnyo ng'obagamba bugambi nti budget nyina bweti nyina wakasente kange bwe kati so nga bo bakikwasaganyiza aba Hosh Fashions bali located at Shero Bulenga tuka ebulenga KFC giyise Shero kati munda mu Shero nibo buza abamafuta nti Hosh Fashions abambaza abagole be baliwa you can simply be directed there bali ku 0702562157 namba ziri ku screen beekwate they can even customize for you ebyambalo nga babikoledde ggwe. Alright, olunaku olwaleero tuleese surprise eri omukyala okusinziira ku ndagiriro twatuuseewo dda mbagambye biri sensitive mukko ebyolunaku olwaleero. Client wange yantumye yasinzidde USA gyali California nankubira naŋŋamba shifa nyina kyenjagala okumanya naye kigenda yitira mu njagala yitira mu surprise. Twalira surprise eri omukyala ex wange nti ye nyinamu obuzibuzibu konza mpulira naŋŋamba ex wange mulinamu abaana aba basatu we have 3 kids mu ex twazaala abaana basatu abali herefe abalungi ennyo ddala so ne twawukana n'omukyala mu kuwawukana n'omukyala nasangibwa ngoba ku byengoba ebyokutambula good enough ne biyitamu n'entambula n'engenda US era nsinzidde wano mu California naye bwe natuuka eno n'empasa omukyala omulala nga bw'omanyi ebyobulamu ne moving on with another woman so when he moved on with another woman ne batrying okuzaala abaana for a long time n'omukyala gwe yafuna ne batryinga nga bw'omanyi abafumbo nga mukyatryinga okuzaala mutambulako mu malwaliro ag'enjawulo bwe batambulako mu malwaliro ag'enjawulo omwami ne bamugamba nti alina obuzibu tazaala sijja kugenda mu details but nagenda mu ddwaliro eddala n'amalala ne bamugamba that's the case it's final it's finished you can't give birth so ne batandika okufuna options endala n'omukyala gw'ayina but najja nagamba I'm confused eno bangamba sizaala ate nga Uganda nyina abaana aba mu ex wange era abaana abalabirira bulungi yagezaako okubasaba abaana mukyala ye nga bw'obimanyi
omukyala yatabuka naganza abaana bange nebeerera nabo bo bayambire eno gye bali but omwami we twogerera yafuna dda amawulire sometime back nga tazaala era confused ng'anoonya wakitandikira through weewunyisa omwagalwawo tuzze kati bannaye ekyo ngenda kikola nti ezo ensonga nnene ne mugamba bannaye ssebo lwaki tolinze n'osooka n'odda e Uganda n'okomawo n'olaba bw'okyandolinga nangamba you go there tusooke tuyitire mu surprise omwo tulabe bwe njogerako n'omukyala kuba ebyokudda kwange e Uganda bizibu kifanga bw'omanyi ebyebweru we biba eby'America eno gyendi you cannot just send tomorrow I'm going to Uganda bya process okay so here we are yensonga lwaki mbagambye byetuzzeeko biri sensitive ayagala omukyala tukimwatulire tulabe wea waliwo embeera zojjamu nga naawe owulira otiddemu ng'oli scared naye katugendeyo mutugoberere temuvaako bita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 come with me tugere tunyumyemu n'omukyala surprise naye nze sigitwala nnyo nti surprise kubanga mukama atukulembere inshallah bismillah tusimbudde you come with us tugendeyo tuli kugenda naye ntyayo birimu ebizibuzibu sitole zitiisa weeyogeze tetuligenda lwanisa bantu bote bwewavumyevumye Jessica nga bw'otaamusiima zino nkoko wow gyebaleko nnyabo mugyebaleko emirimu ife tetulina buzibu tuzze kubuuzaako tunuzaamu biki ebyo tuzze kuleetera ku birabo tulina eyatutumu bikamera ebyo byaki ebyo tebirina buzibu ndina omusango nze ebyo sibyagala mbadde nsaba osooka otuwulirize ate muli baawa anti tugenda kunnyonnyola tukola nze nawedda neyokeza bintu byange nga muleeta bikamera byamu ebyo byaki tukola surprise nedda sibyagala twagala tulina eyatutumye ani anti sooka owulirize kakkana twogere kubanga biba bya mitendera oba oyagala okumbuulira mu bulungi muggyeko ebikamera byamu ebyo nze sibyagala okay ajjeeko taliiko ajjeeko nno jangu twogere wano nti kakana nsaba ntuuleko wano omusana nti mungi nange gwantabudde dda omutwe kale kantuule wano wansi wonte wali ntuule eri ate dda kakkana agijjeeko jasi agiwa wedambatya otutiira nno bwereere tuleese essanyu wedda neyokeza bintu byange ndaba muntunuzaamu ebintu tuleese essanyu nno munnaayo ffe boolaba wano munange ndina okutya kuba ebyo sibirabangako mbiwulira oli mutuufu naye nga kansooke nkweyanjulire yenze shifa obwabwa shifa omuntu atutuma omutima gukkuba kakkana omuntu antuma nsemberera nno tunyumye nga osembedde tutya oddemu n'omwoyo ebyo ebintu bibeera n'ababbi mpulira ati bibeera n'ababbi eyo abafere ettaka abafere neyekubisa ku ttaka lyekifaananyi n'agenda n'asaba looni kituufu maka gange oli mutuufu gyebaleko mukwano nkale nnyabo namwe mugyebaleko kale kaakati ffe buzibu nti omuntu atutuma nti nina omuntu mwagala nnyo ali eyo mumutwalire ka surprise mumutwalire ku birabo kati omuntu bw'ati bwe yatulagiridde tujje tukunoonye ng'amanyiiwo wano
n'atulagirira nga yani n'agamba tukunoonye. Yagambye maamaani Maama Stella n'agamba munoonye Maama Stella mumutwalire ebirabo mumugambe mwagala nnyo munyumyemu. yani nga nze simumanyi simumanyi. Tolinayo gw'osuubira? Nedda. Okuggyako bba wange naye ate bba wange taliwo. Eye bba wange yagenda bweru taliwo. Kati ebyo byogamba nze sibimanyi. Ye sibimanyi. Agambye yasuubira bbaawe taliiwe yagenda bweru. Awulidde? Gw'osuubira? Gyensuubira. Tukube essimu. Eyebweru? Anti omuntu bweru simanyi oba yeye. Ffe tukube essimu kuba naffe muntu yatukubira ssimu. Tekiyinzika owange akubira nze mwennyini. Tekyetaagisa kukutumira? Nedda tantumira. Taata w'abaana bange tasobola. Okay. Yessaawa mmeka? Anti wabaawo essaawa nga tolina bw'okuba ssimu. Kale katukube essimu tulabe oba tumufuna. Kaakati gwe gw'osuubira? Ensuubira yekka. Kandaba bamufuna ku ssimu eyantumye. Naye nga mubaddeyo mutya? Enkoko zikookolima. Ozirundira muno? Essimu egenda mu voice mail. Oba tusooke tumuwa obubaka nga bwe yabutuwadde kubanga essimu egenda mu voice mail. Hello? Essimu egenda kutukako. Obuzibu oluusi ndowooza omwami yatutumye Ennyabo. Taata Stella y'ekituufu mwami wo. Ennyabo. Yatutumye okuleetera surprise. Ndaba kanajjaasa akakoko. Kabaaki nga tekaliiko ebyoya ebimu. Enkoko mpanga zikalinnyira. Ne bivaako bambi. Essimu bannaayo. Essimu efuuse essimu. Ate ebigambo obubaka ebijjidde ku birabo byandinyumye nga yakuwa obubaka obwo. Nze lwakuba nti kuba bba wange kuba ndimu abaana naye twayawukana. Muyina abaana? Tulina abaana 3. Okay. Naye waabanga abiweereza ku lw'abaana be. Okay. Ye. Ex-husband. Taata w'abaana. Ye. Okay. Simu bannaayi simu. Ate nga ndaba wa netiwaaka kweri. Naye onansonyiwa okujja ku mirimu gyo naye maama. Hello? Eyiseemu. Kamukuwe mwogerezeganye. Kwata essimu omubuuzeeko. Anti teeka kutoyogere naye. Alo? Wangi ssebo. Bulungi ssebo naawe osiibye otya? Eno gye tuli. Olaba kamuwe boogere. Ssebo.
balungi. Yesebo. Ate buzibu ki? Kakase wano asobola omuwulira obulungi. Naye nga omanyi naye omuntu wange tubadde ffenna emyaka kati 4.5. Mpulira. Naye munnange omwana yatukuka. Kati ebyo nabyo obimbuulira. Anti kati kyenkugamba nti bagenda okukebera nga nze atazaala ng'ate omukyala yazaala nga nze atasobola kuzaala. Ate kati nze bano abaana bendina nabajjawa. Kyembuuza abo abaana baani bwolina wali ogamba nti fanga ate nga sizaala mala. Ata oyo bw'atazaala ebyo nabyo obimbuulira. Ate nze bano abaana baani? Ate nze eno abaana eno nabazaala naani? Gwe mukugenda tiwandekako gano baana? Myaka emeka gye tumaze naawe? Abaana babo. Abaana babo nze sirina mulala. Ekyo ekyuma kyakulimba. Kyakulimba nze sirina we najja baana abo. Abo abaana babo. Nze sirina we najja baana. Nedda. Bwe wagenda eniweesiba ku bantu eyo bakulimbalimba kati nze abaana mbatwalewa. Nabazaalira mu maka go. Nsaagala ebyo oba azaala saagala na kubimbuulira. Nze eno nzaala saagala. Abaana baani maama kise? Abaana babo. Abaana babo. Era nze saagala kumanya ebyo saagala. Akwatireko essimu togisoola. Saagala muntwale n'eri ebintu byamwe nze saagala. Abaana abo abasatu, abaana bakulu. Ng'agamba atya. Saagala kumanya. Oba azaala, oba oweeyo tazaala, buti yafuna na lukazi lukuute luzaala lwawamudde abaana. Nze yanfuna mwana muto. Saagala kubitegeera. Nedda. Saagala kubitegeera ebyo. Kati mukadde. Oba baweereza ebyo ebyokulya? Baana bo. Naye nze saagala bibyo. Saagala kubitegeera. Omwami yampitiramu emboozi. Yandya omusonyiwe okutuma nze. Yandyagadde yejjire mu buntu. Naye mu budde buno ebyokutambula bizibu. Kuba omuntu waba mwezi ensi okutambula eba process. Oba olina by'olina okumala okugusootereze olyoke obeere ng'okomawo. Ate nga kimu stressinga kimumazeeko emirembe. Maama wange saagala n'ebyo byagereza. Oba aweereza abaana si byagala. Nze abaana babe. Siri wano kukukaza kubanga saagala. Sisi atuula wano nkaze mukyala munnange. Mukazi gwe. Wabula. Ose wano kunditira maka. Nedda mukwano. Kati abo abaana baani? Ntuusa nze omukazi nze mbazaala. Nkubuulira buba kale saagala oba ogenda saagala ebyo kubiwuliriza. Saagala. Ye nnyabo kati ye agamba. Yasomesa abaana be. Buli kimu abalabirira. Nga ojja wano oyagala kunditira amaka ng'ogamba abaana tiba musajja oyo. Nedda saagala. Saagala nedda. Tekisobola. Nga ntandika ntyo okugamba nti abaana. Nedda. Ate nze nkooye situka mugende. Nze nkooye. Sajja alabirira abaana. Asomesa. Nga nze mubaawo nga naawe osituka eyo ng'ojja wano oti bakutumye biki. Weddayo. Saagala kumanya. Mbu bakamukebera mu malwaliro 4 agaawa. Nawe atazaala nze kasita nze nazaala. Ne bagamba mbu oli mukazi we gwayina yazaala. Maama nnyabo Katonda wange kansituke. Oba munvuyira. Munvuyire. Oba munvuyire. Muddizeeyo obubaka ki? Mugambe nze ebyo sibyagalirako ddala. Oba ogenda. Munvuyire n'okunvuyira. Wedda neeyokeza na bintu byange. Munvuyire genda. Sibyagala. Kwata jasi. Mugende. Mukadde ebintu byonna ati. Saagala. Saagala. Mukadde soko owulirize. Ate kiki? Kati muwe bubaka ki? Nzizeeyo ki? Mugende.
saagala maama wange saagala kuntabulira wentudde kati mukadde nange nsaasira abantu mabutumi nedda okiraba kati nzizeeyo atwale ki kuba kimumazeeko emirembe waali baakomyewo asoloze empapulo ze alyetereza naye asigale ng'aweerera abaana atereze ebintu bye wali baakomyewo eno e Uganda tuli byongerako naye kati tabyogerako saagala oba munviire oba munviira mukazi gwe mugende oba mugende oti maama wange mwana gwe nawe oli mukazi naawe obimanyi saagala onteeke ku nnyingo mukadde annaye nze kati simanyi binsobedde bintabudde ebintu byammwe kubanga naye gyali tali oke ng'omuntu kuba naye wateekako kusaidi eryo eggulu ebakeera mukadde ne balikuwa si kifo kimu si bibiri malwaliro 4 yonna ne bamugamba tazaala okuva bwe yava wano oba myaka oba yaŋŋami 6 oba 8 naye mukazi gwe ng'oneesibyeko nnyo wazaalamu abaana abo nedda sinza ate lwaki oneesibyeko nsaba onsonyiwe mu ekyo mukwano abakazi tubeera n'ebizibu bingi ate nze omukazi nze ngaba abaana si yegwe bwasalawo taata w'omwana weebale nnyo lwaki oneesibako okay kati wasalawo ye taata waabwe weebale nnyo kale nkitegedde era kyengenda omugamba era mwagala mumbeereko mukazi gwe nakusiibudde dda wano buli omu alina ebizibu bye ng'omukazi kituufu ojagala nkole ntya kituufu munnaye naye nga naawe baba bakutumye ng'olina okuzzaayo obubaka nedda saagala oba ogenda nze omukazi nze ndina ekeesi etereka nze manye ekiri mu keesi era amanye eyakiteekamu so si gwe kungamba kati ye bye bamugambye yamanyi naawe ekikyo weebale nnyo singa yazze edda naye munviire obambi obuzibu talina bwadda nze banange sirina kyakola nabagambye edda nti banange munviire munviire kuba nze manye ebyange bakazi mwe mumbadde ki yennyabo amaka gano nze nakola omusajja wange okugenda ebweru ninze nakola katana mwe mumanye ebyaffe lwaki mwe neesimbako mugende nze saagala buli omu abeera n'ebizibu bye gw'oli mwana mugala tolina bizibu mbirina bingi ate kati lwaki oneesimbamu nsonyiwa mukama kale ndeka n'amaka gange gano nsaba kunsonyiwa leka abaana bange basome era babeerewo nga balamu saagala kubatabulatabula era biveeko otivve nga we wava ku bbeere lya maama wo sinza biddako era nsaba tobiddako oba mugenda munviire yennyabo nze ndina ekyama kyange yennyabo n'abaana bange kyekyo kyennyenda omunnyonnyola kuba yabadde agamba tubikwate ku kamera abirabeko naye wagituganye tebiri ate oyo namugambye dda nti jjako bikamera byo sibyagala tosaagalira ddala wano bikamera mugende yabijjeeko abaana bange bawano mwagala omusajja alobe kunsomekeza abaana bannange gw'oli mukazi mukulu naawe okiraba omuntu ogenda niweetunda oti kinaate kino nze abaana bange mbamanyi mule mu mutima amanyi wenzaala abaana bange era nga yeye kale saagala kuntabula kituufu mwe mumanyi bwe nadaagirira esente zamutwala ebweru mwakitobako mwenna kale saagala kuntuukirira munveeko naye ate nkadde ndi kugenda ne kino Jessica njogera ekisembayo Jessica abadde ayagala kumanya mazima naye ebbanga lyamaze n'abaana tayinza bejjako tasobola kustopinga basomesa tasobola kustopinga balaba nti baana be naye ali kimu kyankalanyiza obwongo abaana babe era azaala era ebyuma byeyo birimba azaala kati ebyuma ebyo simama America simama California amalwaliro nedda tewali bifu ayina obuzibu wanji nyabo oyagala nkobe ndya nawe oli muntu mukulu nkole ndya omusajja oyo ansomekeza abaana kituufu abaana abatoire wala kati nkole ndya era balina bababe abaana babe basomesa yes asobola osomesa abaana yabeera na nnyini weebale nnyo
kituufu ky'oyogera. Naawe oli mukazi okiraba. Era ndi mukazi. Kati nze omusajja abisa bulungi abaana bange. Kati nkole ntya? Oba azaala eyo batazaala? Yamanyi. Ekikulu yazaala bano. Weebale nnyo. Mukadde ate nkwagadde ompadde n'ekyokuyiga. Kati tongoba bubi singa tunyumizza bulungi. Maama nedda nkooye. Okooye kituufu. Nkooye. Olyoka n'otoolayo kabiri ekinaanyiza. Ntino ki? Ekyo sikitegedde. Oleka n'otookobayo gyasa okitegedde omukadde kyatugamba. Olekayo kunyiza. Anti wagambye oleka n'otookobayo kitegeeza ki? Mukadde singa tuyumizza bulungi nga ffe ababiri. Biri twabijjeeko like byeyantumye amateeka ge nange ngavuddeko. Simanya tukwate kamera tumugirire oli just aliwo bubeezi wali. Kuba twazinga bomuba mwaze bangi gurupu. Aliwo bubeezi takwata. Singa tunyumizza nga byaffe ate obadde ogenda kumpa n'ekyokuyiga. Kubanga ombuulidde ekyo nti aweerera bulungi abaana. Abalabirira. Kati abaana tebayinza abaana taata mulala atali oyo. Biri ebirala tebimukwatako. Munnange omuntu naava eri najja n'akutabula namwe ebyabakazi mubimanyi. Akutabulira amagaago. Kituufu. G'ogenda abantu ntuleko mukadde abantu abaweerera abaana tebatera labika. Maama tebaliyo. Tolaba buli gw'olaba oti akuweererera omwana. Era byanoonyereza biveeko. Abiveeko teri taata wa mwana mulala yoyo. Tetukisaza. Maama niwoolisanga abasajja 10 bakuweererera abaana. Tebasobola naye mukadde siri mubi obadde onkubira bwereere ebintu by'ennaanansi. Naye omusajja wange oyo alabirira abaana. Bino byakuzaayo kusimba. Yennyabo. Kusimba nnaanansi. Kati olaba mukadde ate bw'oyonoona emmaali ng'ogikanya. Ebyo bireke busungu. Sirina buzibu. Busungu. Nsaasira tufuna emirimu emizibu bino tubuze. Busungu omuntu ajja n'atabula amaka ni gafwa. Ate kati engeri gye omuntu n'alaba okukuweererera omwana nga bya ebyo. Soko tule wana anti bwe bati. Anti labayo. Ate engeri gye ndi muwala oyinza n'olowooza nti oba nzize kwekiika mbu nange neeyagaliza omusajja. Nedda. Nze muna emirimu just yandaba n'antuma. Yalaba tukola surprise twali abantu ebirabo. Naga nange ntwalirira ebirabo. Naye nyina ekintumya omutwe. Ng'ekyo kyo kimulumya omutwe akyesibye. Kati ne tunyumyamu ffe babiri. Oba n'ono aveewo jasi. Oba asemberayo asembereyo nkubuulire mwana. Ate naawe omanye oli mwana muwala. Kuba ebintu bino mwana gwe. Ebintu bino si byangu. Olaba nyinayo omuwala gwe mmanye. Ayina bino tunyumya babiri. Kuba nange gwe ngenda onyumyako mukwano gwange. Ye nnyabo. Ayina maama we. Maama we nno nayogera waava bajja kumutegeera. Mama buulira manyi abantu bangambo. Maama we aveeyo Bugiri. Omukyalo oyo gy'azaalibwa kati alina muwala we. Nze nakiraba nga ku muwala we yamugamba abasajja bakaabya amaziga bazibu. Olubuto toluwa musajja omu. Bino nyumyako oli anti anedda. Bino tunyumya babiri. Yamugamba olubuto tebaluwa musajja omu. Omusajja omu otuuka n'akulumya omutwe. Kati bwakyalumu n'agamba oyo omukyala n'agamba nange nakikola ku ggwe. Omusajja kati oba ontegedde. Omukyala yagamba muwala we nti ggwe bwe nali in fact bwe kyava omuwala oyo twali tumutegekera birthday. Kati ng'amanya bino bye tukola decoration. Kati nga bonatekako erinnya Shifa Nakawombe. Kati oli najja n'agamba erya Nakawombe mulijjeko mangu. Mulekeko lya ddiini ery'ekika temulireeta. Kuba omwana alina ebika ebyo bisatu. Ebika bisatu. Naga muli baana abato temunnakitegeera naye mujja kimanya. Olaba ngobyewo n'oli tunyumyemu. Kati nze bino byaffe. Siina na ssimu nti oba mutaddeko awulira girino oli agenze nayo. Kati omuwala oyo maama we muwala we alina bataata basatu. Taata omu yatuuka n'okufa n'asikira eyo ettaka. Taata omu yafa tategedde nti ono teyali mwana we. N'asigaza bataata ng'omu afudde. Kati omuwala oyo naye we yatuuka okuzaala nakiwulira maama we amugamba
igwe olaba nakutegekera future olina ebika ebyo bisatu. kati naawe bw'olaba nga wabedde n'ono ng'ogenda ofuna olubuto olina okugenda ewantu wameka wa mirundi nnyingi. Kikuyambako mu maaso. Ekisooka omusajja omu akwekyangirako, omulala asobola okukeera n'afuna ssente n'aba bulungi. Ekyo nakiwulira eri. Kino tunyumya sibireeta ku bibyo tolowooza mbu nkireese olw'okuba ng'emboozi bwe zituuka ne zifaanagana. Kati ekyo biri nnomo bya bulijjo. Nsobola okukitegeera. Sha mukazi kyatategeera kino. So kati nsobola okutegeera pointi yo. Okitegeera? Nkitegeera. Kati kino kati kati nga ggwe tolaba bw'olina taata w'abano anti kati bwe bukyanga tugeze balinayo taata omulala. Kati taata ono y'omu Amerika yalina ku ssente. weebale nnyo. Kati olaba bw'obanga waba w'oli taata atayinaamu abaana baba banaasoma. Abaana bakona n'okona. Bakona no. Abaana abo babeera n'effiki erabikako. Kati olaba oli bwakeera n'agamba abatwala mu Amerika. Kyokka ng'ate oli eyita taata omutuufu weebale nnyo ng'ogw'omukisa gwaggwa dda. Kati nze ntegedde pointi era singa nabadde lwako bandagiridde mpaka kutuuka. Era babakumpa namba yo. Ozze n'abantu bangi singa muwala nkubuulidde. Yes, ate nga biriko okusimanya kamera. Kibadde tekijja. Naye era kityo. Omuntu niwe ogenda ku mabbali eyo naye. Ate nze nange nkategedde nze sinafuna baana naye akantu ako kamagezi. Kati omusajja asomesa abaana baabale bakoze. Abalabirira. Ennyo. Otandika otya abaana okugamba nti nedda sisobola. Tolaba nga mbadde nvuddeko n'ewaaya. Nze tuli byonna beera ba mukwano. Kubanga bino tunyumya tuyiga. Nange ndi mukazi gy'oli gye nzija. Tolaba twakambaata wano okufuna ssente omusajja oyo agenda eyo. Butya bwenyimirira nti abaana si babo. Akugobe ng'atuuse ssente weziri olina okuzeeyagalira. Babadde baleeta wano lugambo. Sisobola. Alabika ate alina ndowooza ne beyawulira. Mulinamu abantu bammwe ndowooza. Abalinako kye bamugamba. Walaayi. Walaayi. Naye tekigenda asoboka. Tekigenda kukola. Nedda tekisoboka. Ayinza okuba mu bantu bo. Kuliko akimanyiko. Nedda. Kuliko akimanyiko nti abaana bano balinako taata. Nedda. Nakyesigaliza mu mutima. Nakyesigaliza. Kati ate tewaliyo abakayanira. Tewali. Teri boogera babijja. Wamanya abantu balina nnugu. Abantu nnugu. Kuba abaana bano basoma abaabwe batudde ku kyalo biyenjeera. Kati balabagobangako school fees. Weebale nnyo. Kuba omusajja enjogera gye yayogedde ayagala abaana be. Abaagala nnyo. Era abaana okujjako gwe gwembuuliraako kyokka. Naye ng'abaana bano balina eyo taata waabwe omulala eyo. Naye nkubbirako ng'ekyama. Gwe nga bali bavuddewo. Ekiraga wali okitegedde nti omusajja ono tazaala. Omusajja oyo kuba nagendako nange mu ddwaliro. Nga munoonya omwana mwaka. Weebale nnyo. Ne bagamba nga gwa. Kuba yannyumirizaawo mbu mwinayo mwanoonyeza omwana. Weebale nnyo. Kyokka ate bwasomola okuzaala wazaala kumukumu. Ng'oyagala makozaala. Naawe oli mukazi. Abakazi mumanyi. N'abasajja bano ennaku zino bazibu batuyiiya tubaliiya. Lwagendako wengenda nendaba olubuto. Ninkomawo nintuula. Ninkalira. Ng'olufuna. N'asanyuka ne mujja nnyo. Era takimanyiiko. Tayinza kimanya. Mwana bwe yakula kayini. Nze era nsigala ku sayidi ya mukazi munnange kuba bali basigala basajja. Weebale nnyo. Nenzirayo. Kabiri olwokubiri. Kayini ntuula. N'otereera. Laavu ne yeeyongera. Maama nze ebitiibwa byendiko bimanyi. Kati wuuyo alajja n'anoonya baana. Gwe singa omanyi obwana bwe yakazaala waawe. Ate. Era nagamba mukazi wange tukole nnyo ngende tukolerera abaana baffe. Nagenda. Naye ate awe naŋŋamba mwayawukana. Ate twayawukana naye. Aweereza abaana bo. Era ate musobola n'okwebale. Kati alabayo. Kati abasajja bo singa gwe yali tazaala ye yandiggumidde. Ate bagumiikiriza. Gwe n'oguma n'osala amagezi otereza amaka gange nga yimirizeewo. Naye ate bamwe bajja okutabula nze siraba bye banoonya. Nedda alabika ayinza okuba yeekwasa ne kino mbu baagala mwana na mukazi gwe yafuna naye nze ŋŋamba wayinza obaayo abali abamuwa ebigambo. Eyo gy'abeera eyo. Abana ab'e Uganda bakuba essimu e Bulaaya. Olina abatakwagaliza bulamu. Bangi kuba wano ndi bulungi. Oli mu makaago. Tolina kutawaana. Baagala kutabula. Abaana si babo.
Ko omusajja nga babimanyi nnyo oba yo omusajja babimanyi nnyo ne kunjogera ne bwalifuna bameka akutegeera nti maama w'abaana weebale nnyo era buli kimu kikkolera ali ready era yangamba nakuddira kati muleke eri gyayagala ozaala ewalala bigaana abeere eyo anti nze mugambye nti oba ozaala eyo oba tozaala kasita eno wazaala abaana bo bali gwe bali era basoma oba eyo ozaala oba wafuna kikazi kikadde kitazaala kyawamu n'abaana funayo omuto ate nze yampasa nga tiri muto nze munnange mubuulira amazima ago mazima kati nkole ntya nawange nkole ntya weebale nnyo nze nkugambye omukyala yatubuulira n'agamba era yagambirawo muwala we ng'atuuse bw'atya muwala we yali afunye relationship gy'alimu nga beeyagala n'agamba okutijjatijja naye omwana ono tulina omusibayo abalala gendako newalala ebbanga lisobole okubala obulungi kaakati toyina musango gw'oba okoze nze sirina na musango ensi eno kuyiiya kati oli nga bw'omulaba bw'ali taata wabali abaana kati taata wabali abaana yakimanyi nti ono taata omutuufu naye tamanyi anti beesibako abo asobola okwesibako n'ayagala jja nze nga bulula ate kabiri kiki gera olikeera n'osalawo nti kati weebale nnyo ne kati naye omutunulamu embeera nga tawulika baana ekyo tekijja nakujja ate ne bala abaana kati saawa eno omutindo gwe baliko n'obabuulira ekyo n'obalaga n'obagamba ate taata ali eri oli taata aliwa ono omutuufu ali eyo mweyo mukyalo eyo wansi eyo nga mutuufu abaana bajja mu life eno eya taata omumerika ate obazzeera nedda tekisoboka omwami ono empapula ze bwe zitereera gwasobola otwala abaana ate n'abaana ne bakutwala abaana ne balya ku life boona bagamba maama twazaalibwa omusaayi n'abaana basobola okutwala maama waabwe anti taata empapula bwe ziyita mumezi omw'amerika n'azitereeza abaana be baba bagenda buli gwaba yajjuzaamu nti mwana we alina ogenda kati ate n'abaana be bafuna obutuuze kati bw'obalaga eno bakone bagende bateme kyembadde nkoze kibadde kibi ekyokukola ki ekyokumunnyonnyola mbu era simanya amazima ensi etambulibwa ku bulimbwa kituufu abakulembeze batulimba buli omu alimba kati ekyo kyokoze kinene ate nze nsoose okunoonyeza abaana future baana bange babeereko mu mirembe kituufu naye nga banjiza mubiri aga kamera gakomawo gagira ki ngamba banange kizibu ki nze ow'abaana bange naani eyantwala nagenda bwomu twali bameka n'oyiya ebintu byo n'opulaninga nze bandeke naye ani gwe wakibuulirako ewammwe nga takuli bulungi mbe sirina terina basaayansa omanyi omuntu okusaayansa muntu asaayansa beegeziwaza nange kyekyo ekigulu baagala okwonoona future nange nemeddeko tulemerako wowe okwegaana weegaane nemeddeko ate bwakukubira ddemu abyogereko ensonyi zifuula obusungu muge biva ne ku ssimu yange ayo omanyi kati omugambe bw'onadda tunaabigira ate ekirungi tayinza mmala kati galinnyonnyonyadde sigala girinnye dda we yakitegeerera kuba like amaze emyezi ng'esatu ena tegeere nanti kati binkwatirakowa ng'ojja kwekaza ate ebyuma biri eri anaabitikka okuva eri ate n'ekirala kati empapula bwe zinaayitiramu tomanyi nti oluusi kisobola otwala emyaka 18 meka abaana baba tebamaze okusoma ate abeera yabiva nako dda ng'ate abaagala bitya nga n'abaana bamaze maama nyabo babeere eyo basimagire balobe ekola byabwe nga baddira bino ebyange wano bye nakola bamubuulire nti abaana tibaawano nze nveewo nedda sigenda kuvaawo wano kati oveewo olagewa manyi g'okola ku dda mabega ate ngenda mu maaso tebisoboka ebintu ebyo ate abaana bano abasoma obusawo banaaba bayiseewo omukulu yatandise obusawo bano abato be bali mu sekendari weebale nnyo banaatera omumala okusoma era kikaliko omugambye ku ssimu gwe somesa abaana oba ozaala eyo oba ozaala eyo oba ofuna bameka bazaale nze ebyo sibiwuliriza yamanyi saagalirako naddala gwe wooli
badda kasawe bali baba balemeddwa zaala ndio muzaalira abala webale nyako lwaki anonooza abatazaala nga gwazaalawo mama nyaba amanye wowe bano yabannabe bano ate nze yatumye mutuufu kubanga nze okwefuulira tekiriimu lumu kati siri kusaidiye nze nve kusaidiya omukyala munnange nzireko y'omusajja ate nga kijja ate nga naawe oli mukazi abasajja gye balumya kati abakazi enkya naawe ojja kituukako ng'onvaamu niza okuvaamu nedda kisobola nedda kyo tekisoboka mbe kaakati abadde yakoze akakodyo nno butuleete kamera mbulumbu akikugambire ku kamera okwo mbu n'abafamire yammwe balabe mbu ayogere mbu ye tazaala eyo vidiyo gye tubadde tukwata alabika abadde yatugikwata tamanyi nga yaswala n'okuswala kati abantu bagamba ati ate abo abaana ate abaana bamufaanana kati yeegaana biki mukama yakikola ne bamufaanana weebale abaana bamufaanana ta kati ebyo byayogera mwenyini yakaswadde abaana bamufaanana kati ng'ogamba oti nazaala ebweru ekinyumyawo tetukimanyi nako ffe tukimanyiwa nze nkimanyi okukubuulirako gwe naye abalala mbabuulira nedda ate lwansonga nzize nyina kyemmanyiko ng'olyaŋŋambye weebale naye tekijjayo ntyo nedda tekisoboka tokitokolanga kabe sisitawo abantu bano kabe mugandawo tokikola weebale abantu tebatwagala mu birungi abantu sente zibakyusa omukazi oweddira wano oba oliawo nga bakuteerayo miliyoni 3-5-2 oyo noone nga nti kiki nga bansaze mamiro omuntu omukulu osirise n'ekyama kyo nsirika ninkafiirako nti saagala kubitegeera ebyo yesonyiye essimu tagivuddeeko olwo nga luyita nga tulinda olw'enkya lulwo abaana banaatera okuddayo kusoma wabulayo oba wiiki 2 baddayo ku 10 nga 10 ogwokubiri nga 10 ogwokubiri sukulu fees ezo zireme kujja leka ate tanaba naziweereza ajja ziweereza taziteekako nze akantu ako nkayize nange kalungi okakwekanga abona todaaga mukazi yamanya ate noono tanoonyereza yakitwala abaana be babe ate teri agenda kujja abakayanira ate yaani ani teri babe teri wali bali bakka kati banakiwawanira yateeka abaana be babeera weekolera ebibyo weerundira obukoko weerimira tekyokulya tekibula ye n'asomesa abaana kati gweziza okola zirabirira gwe ate nekoza abaana era oba ofisaako ate kusomera abaayo amanyi yunifoomu ya mmeka simanya sente mmeka zasomera ate yakuweereza mukkakkamu okusinziira bweyogerayo omulabye enjogera mukkakkamu ng'omuntu ajja eri ayo noona obulamu bwo anange nja kufa n'omuntu kituufu nja kufa n'omuntu nti kwa sikulimba omuntu ayogera ku zadde lyange ati kwa awo nga ye abakugabira atya ye gwe nnyini bo weebale nnyo bamukuumya wano bamukuumyawo kale anveeko anveeko n'abaana bange baleka abaana basome batikirwe wakiri we birivaayo eyo abaana bamaze okusoma nga bivaayo kuki abaana tebaliiko abakayanira yaani ye teri atajja bakayanira gwe nnyini bo ninze yandikayanye naye teri atuuze nniya kati bwanambuuza mugambe nti agenda kumbuuza embeera ogirabye otya ati ngirabye terina buzibu mugambe ndabye embeera terina buzibu era n'abaana yakanye kukola sente weebale nnyo werera abaana basome n'emikisa ajafuna weebale nnyo bwambuuza embeera ngirabye eryokke terina buzibu kyemba mugamba kituufu ebisigadde abyesonyiwe ate n'ebyo mugamba nti ebyuma birimba wano abantu bagenda ku byuma ne babagamba olimu abaana 3 ogenda okuzaala ng'alimu omu ebyuma birimba abiveeko akolerere baana be kituufu bw'oba omugambe bwe mba mugamba nti ebyuma birimba ekyokubiri mugambe abaana babo embeera ngirabye eri bulungi yennyabo kiwedde n'ensonyiwa byonna bwe twatandise obubi ndabise nga akulumba ndabise nga azze kuteekako embeera nsonyiwa naye badde mutuufu omuntu akuyingira mu maka munnange
omwekengeranga oli mutuufu naye oli muntu mulungi naawe nokkakkana ne tunyumya ffe babiri nange omuntu okuyingirira mu maka ago ti kirungi ate tebinyuma ne bannayiba biwulira kati kyembadde ntya ngamba nti tetutandika ate kuwanyisiganya bigambo ate tomanyi nga ne bannayiba bakubuuza ati ate abo abazaawo bagamba ki abo obabuulira biki ngira enve na wano ekyama kikubuuliddeko kikyo ekyama ate bw'oba oyagalanga okuuma ekyama bagamba ekyama kikuumibwa okusigalawo nga kikuumiddwa bwe kiba ekyama kyali mu bantu basatu kisobola kuba seefu nga babiri tebaliiwo bavuddewo n'olyoka omanya nti kiri seefu kati tonyega bantu bagamba nedda sisobola mbuuliddeko gwe wekka ebisigadde naye nga zitiri bubi aweereza ate yanyumiza nti alina n'amakoba gayagala alina we yagula bino mbasikoze naye ndowooza obimanyi alina we yagula eyo sayidi z'entebe oba kawuku wanene gyayagala abaana b'abateeke nga naye bwajja ajja kuzimba omulala amwewe wali omulala amuteeke wali kuba ategeera akulembeza famire kati ndowooza eyo gyayagala oteeka oyo omukazi gwe yafuna ekawuku maama nedda tajja amuteekayo kubanga ajja kuba tebazadde baana n'amuteekayo ate tajja amuteekayo ebyo byonna byange nze n'abaana bange gwe noosirise oba ebyo nabikole omukazi omulala byomanyi byange n'abaana bange gwe wano woosirikidde gwe wasimba wagumu wasimba olinayo abaana olina obwogerero kati n'ogwolaba ow'ewaka ali ku papaloolo naye yeesalira amagezi kituufu ebyo byonna byali igula eyo byange na famire yange baana bange abaana batya kubeera akolerera baana era beyo basatu balina mu era twakulungu abaana basatu bokka basatu abange okay eyanga amwefuna muli batoototo ne mubeera mwenna ne mukula mwenna ne mufunamu obutakkaanya n'agenda ebwe bimpitiddemu byonna bange naye nga yandekako abaana bange batya basatu yennyabo naawe bebo booliko sigamba nti wazaala nedda olina babe bokka babe tozaalangako bbali naye nga bwenkikubuulidde kisagala kireeta kiri kiti tozaalanko bbali abaana olina boyo babe yekka abo naye neyanziza okuneesiga ale nnyabo kati kanve ne wano nga bannayiba tebannakuŋŋaana kuwulira manye engambo bitandika bito ne bakizimbulukusa kati olaawe bituuka eri mpaka ku taata waabwe omutuufu saagala nakubiwuliza teratera kati ye omusajja omulabako oyo aliwa oyo taata waabwe omutuufu tera kumulabalaba naye era wenjagala era amuwuliza ngaera omuntu ngaomuntu obaerako n'obudde ate naye ku mutima era kano kasigalayo ng'okimanyi nti abaana bano taata w'abaana bange gwomanyi owo kati ate waliwo n'otunywa obwana buno nga mulimu akamufaananyi ne kakuleetera omumumiisinga n'omulowoozaako bitegeera kati n'ogamba ate ŋŋende ew'omupya nga ate nnyina ono omukadde bwe twemanyi tulina nekyetulagawo tesobola obulamu nga butambula ensi bweti abantu byebyera bye babaamu obulamu bwe butambula bonna abantu buli bwe bali byama abamugoloza lwaki abantu abamu batulikira mu buliri oli naazikira buzikisi ebyama biba bijjudde wano nga talina yabibuulirako naye era muwulizaako muwuliza olwolumu embeera bwebambi bweba olinamu akasente n'omuwaayo naye era oteeka okumukwatirayo kuba otesobola ssanyuka mulaba ng'ate ali bubi naawe olaba embeerwa agamba ate abo baba ne laavu anti abo baba ne laavu n'obudde omwavu omumanyi omwavu omutegeera akola atya nti era yeeguya gwe ate gwe oli mukyala wa mulembe ate nze butindibwa kasente nkafunako nange nemukwatirayo talina buzibu bambi sajja mulungi nnyo ate akuwesa naye biriwo oba naye tobinyagako tisobola nga babanjiza tisobola ekyo nkyesigaliza mu mutima gwange kankusiibule kampite bano bye nazze nabo tugende
Nyabo. Naye nga neeyanziza. Naye naawe tobyogeranga. Sisobola. Nawe oli mukazi obimanyi. Lwaki mbanyingirira embeera ogitegeera. Lwaki mba neesiba ku bintu ebitankwata. Saagala ogenda obibuulireko omulala. Ate kati tubyesigaliza batya. Ate ye omulaba ngenda kutta emboozi simulabangako yandaba ku bino mitimbagano surprise n'antuma kati nze ngenda kujjawo emboozi naye mbere nga sikyalina mboozi naye sina budde bwe emboozi efe ekibadde kitugatta kujja kuntuma kati tetusigazza mboozi ndala yamanye n'ebizibu bye ekyo bityo bwe bibeera wesibanga ku kintu. Manyi mu nsi tuyiga tutyo okutambulira omwo ne tuyiga wesibanga ku kintu. Abaana bwe bakeera ne bakimanya tomanye ebyensi oli bannyonnyola. Nali mbala kibategeezaako mbagamba nga bakozi naye saawa eno sobola ayagala bafune emirimu buli omu yeetongole. Awo beere nga ne bwe kyabika. Ayi gamba kasita awo baakuwaawo kayi kiki endagaano girina maama. Kasita basoma ne batikibwa abaana basoma bajja kukola emirimu. Omukulu asoma busawo kuba kyandinyumye nnyo bamala kati ng'oyo asoma obusawo bw'amala abadde anyuma nnyo n'amutwala eri Amerika. Weebale kayi ate nga wano ng'onyumikizaayo emboozi maama saagala awo oba onkonye ku mwoyo. Saagala kubitegeera. Ne bwakutwalirako omwana ogwo oba omaze. Oyo omukulu omusawo n'amutwala eri n'addamu n'asomerako eri oba omaze ng'oyise engalo naye nga musajja mulungi ajja mutwala. Aida amutwala ezirala ali mukobera ezirala ali mutegeeza ayagala abaana nnyo. Nze nga mpulira alina mmazi gaafa nti bana ebyuma ne binkebera kifa kati nkole ntya kati nze nsobeddwa sooka ogendeyo ate obuzibu siri ku gurawundi siyinza mmutuukirira. Era naye kati naye mu mutima akitakanya n'abaana akiwakanya akabaagala. Tasobola kukkiriza abaana basatu balina mu nsi mulamu nti ate tasobola era akiwakanya nnyo. Agamba byuma bino kiki yagala kunfuza baana bange. Tekuli nagwe yali atunulidde n'amwekengera mbu ono nga tanfaanana. Nedda teri kuba nnyinayo gwe mmanyi ye ekyamuleetera obuzibu ye yali muddugavu nnyo nga ne bbaawe wa bbulaaka nnyo manyi abaddugavu ng'aba black ne bazaala omwana omukyotala. Ono tabeekengerangako kala zeezo bagwa mu kala. Weebale nnyo era oyo omusawo amufaanana. Omusawo bakuba ono mumpi naye ono muwanvu muko. Omusajja muwanvu ate naawe oli muwanvu kati omwana kati ekyo si nsonga. Ekyo kyokka obumpi bweri otaata omutuufu. Ekirungi ne taata oli omutuufu towalonda nga mweru walonda agwa mu kkala zammwe. Muddugavu nnyo. Listed nze nkwagadde nnyo abantu abayiye ekidda ne mupulaaninga mangu. Kati ate omusajja yandibyesibyeko ennyo ng'alaba abaana buli lunaku laba ate bw'agenda mu Amerika n'aba nga taliiwo nga bisigadde. Katonda bwagera singa abeere kuno oli byayatukadda bw'aba kuno naye bwe yagenda atandika okwetegereza Katonda bulungi n'agenda eyo. Katonda buli kimu ekyo yakiyisanga. Nze banange ndi bulungi kwaye neetunuulira ndaba nga weebale nnyo. Kati bwe bamala ne babimanya n'olaba bwe bajaguza ettima obutaagaliza bajja kutegeera anti ngamba ne bamala n'omala kakutanda mbobeeko gw'ogamba. Nedda tisobola bwe tunyumiza tuli babiri ate nze bona ayogera ebyo nze atabeera neeno eno wala weebale nnyo embeera yiri mu kibuga. Kugambye nze ndi nti byange birungi. Abaana basoma bisulo ate obalabako wano. Kugambye omukulu musawo ali kusoma busawo. Bano abalala era byakutuula ku kyalo. Maama nze nfudde tewali. Kanve wano oyanule ndaba egundi kanve wano kampita bana ejjaasi mujje tugende. Tumaze tunyumizaamu ne mukate nti nabagobyewo abantu baba n'ebigambo. Anti baba n'olubono. Kale musoga agamba mbu olubono. Omusoga agamba olubono. Kanzijeko kanade nkakutaddeko luli ku ssimu osobole omuwulira. Ku ssimu oba oyogerezeganya lwe mwakubidde essimu nakakuteereddeko enkuba etandise tuzze n'emikisa. Olaba? Tujja kuddamu mukwano.
Hope Shifa Nakawombe. Bannaye tuli sitaani nga naawe anti olina olugambo ng'ate byaŋŋamba byama naye nga soka tutumire Hypex Studios bali Busaabala Road najja Nankumbi ni Jacobins Motel. Yes, be bakafulu b'okkuba ebifaananyi eby'omulembe ne videography ku mikolo gyonna bali ku 0789 343802 oba 0754192434 babayisa Hypex Studios naye gwe eno shure tugiteekayo naye omusajja letumugamba mazima getujjeeyo kuba omukazi ndabi agambye ye kabaweerera abaana be anti kati era obanga atakoze mulimu gwe yakutumye n'akusasula buli wenkola omulimu gwange mu butuufu gunvumya weewaddeyo banvume no humanity nze tekiba kukunsasula ne sente nzizzaayo sibikolera bulijjo sikolera obwereere tugeze oli bwe bukya oli tugeze nantekako akamanyiro simugamba kwata sente zo sigenda kukola ng'ondisrespectinga bwe bwavu buno you disrespect me ezo sizirya bwe ziba mbi ezo sizirya kati zino either kuba omusajja si wakudda kati Uganda nti abikoleko tamanyi bimanyi ebyampapula ngenda ye mukubira naye kati mukubire mugambe ki byojjeeyo anti bwe mbijjayo ye by the way anti omukazi kyabadde atya kutabula wajja school fees yagamba banaye basome mpaka gye balikoma omukazi tumusimye ne tumwogeza oli stand jas oli si yagobye nze naggobye nga nkimanyi kati abantu omanyi nekino abantu bayomba shifaawo omuntu agaye muve mu maaso lwaki tovaawo nze singa buli yali agamba nti nva mu maaso nenvaawo sandikozenga ogezaako n'osaba mutima oba otidde nogamba mukama leero luno nyamba naye leero mbadde ntidde era neeseze n'enzira ebbali ate nze okutya kubadde sinyo oba ogwo otuuka n'oguba gwe twayenga mbadde distance nene gwe bwotyo ne boolaba ekiyenje era nga weesega naye binsobedde kati nsobeddwa kyenzizaako wano wendi nsobeddwa kyenzizaako naye katukubire ku mwami ono kubanga ye yategedde nti twatuuse naye katumubuulire omukyala agambye banenjogezza omukyala nenfeekinga n'emboozi nti ne wali omukwano gwange ebadde nfeekinga nga lwakuba kati baba sibyangu hala sebe tuvuddeyo omukyala ayogedde bannaaye oba nka vidiyo nkakuwe obyerabire nkawe ggwe mugundi ku ssimu yo nga sibitaddeeyo kuba bannaaye biswaza tuluddeyo nno wanje omukyala ayogedde okusinziira ama byayogedde abaana tebalina bataata babiri omukyala abyogedde abaana ayinayo gwasu kati nedda nze kambikweweere kambikuwa obirabe sigenda biteekayo kuba biswaza yesebo mbiteekeyo abantu babirabe nga mukyala waasu muswala naawe bibaddemu ebiri pasono mbu simanya tozaala n'abalala bayigire ku ggwe ekyeza ggwe obadde okisuubira ng'okimanyi olwedde
Kale ssebo kambiteekeyo nga bw'ŋŋambye naye biba biyingiridde personal life yammwe. Kale ssebo, sorry about that. Agambye oba tubisaayo tubiseeyo n'abalala balabe bayigire okwo. Naye abadde yakimanya omusajja alabika yakimanya ne yeegumya ne yeekonsoolinga ng'omuntu agenza okwatula ng'alina ky'amanyi. Naye oli sitaani. Bagenda kugamba mbu abaana fiizi ne tewali kyakola. Olaba ensi eno buli bulimba lwe lubadde olunaku lwe. Lwe lubadde oli sitaani. Sitaani bwotyo bw'ogambye. Gwe sitaani. Naye yogezza omukazi. Bagenda kunvuma. Naye ki kye batanvumangako ku nsi kuno? Oli kwewuunya. Ate abamu tebajja na kulinda vidiyo. Tebagenda na kulinda vidiyo kutuuka eno omusajja wagambidde biteekeyo. Bagenda kukoma wali. Balabako butundu. Bagenda salamu kali katambula eri kati wano. Vidiyo weegambira nga twetwagala naffe biteekayo tebagenda kubiraba. Naye katukolere abalaba. Teekayo mweditinga vidiyo egendeyo oba temweditinga mugiteekeyo nga bweri bwe bagambye. Birumya omutima ndowooza abaana. Kati abadde naye n'abakyala abalala abayigirize bayige. Naye nga nnumu abaana okusinga. But naye omusajja asoosigala ng'ayamba abaana naye ng'akimanyi. Abaana baba oli tali wiringi bazza wa kitaabwe. Tava ku Amerika kwatava. Anyway, emboozi eno tujja gyongerako next time. Naye nga kanjiteekeyo bannaayo oba muyombe nammwe. Bwe mutyo like lwe tukoze eki muyomba, lwe ibadde perfect muyomba, lwe tukoze katukolere abajja bitegeera babirabe babiguse. Ate kenafuna gwe nankuyita gamba banvumire. Oli sitaani. Jasa oli sitaani. Bannaayo sitaani takyatuma yeesitukira. Kale mikwano ku mazima kwe tutava tutava nga bw'ogambye bagenda temamu tebagenda mmalayo vidiyo gyegyemize gyabwe bayige ogambye oba tetugiteekayo mbadde omutima bwe tuvudde ow'omukazi nze mbirowooza mu mmotoka ne ŋŋana naye anti agambye kifa naawe oli mukazi naye siri mukazi ajja okusiba abaana singa nayagala ab'okuzaala ngene ŋŋamba siba abantu singa nabazaala dda kati akako ŋŋamba naawe oli mukazi obanga agamba nti tuyingire ekikoosi. That is not for me. The way I love kids sisobola kukeera nzaala omwana muteeke mu bubadi whether I have oba sirina ekyo sisabanko Katonda sikirengerangayo sikitunulangako. I'm not willing to have a kid muzanyise drama no kubanga njagala nnyo abaana sisobola kubanga ekyo kigenda tokyalinga abaana. Abantu balina obwombo. Bale mukazi yetottodde atuse n'okugamba tata abaana ayitayo n'amuwa kasente. Yaawo omwana. Jasa oli sitaani. Okemye nze nenkemu omukazi. Anti olaba abantu balina eyo koodi egamba mbu naawe oli mukazi. Ndi mukazi naye emize egijjo si gyegyange. Era. Ekitegeera. Kale mikwano gwe tukosezza oba gwe tukozezza we are sorry naye nga bwe nabagamba mweno show leero mujja kunjagala enkya mu nkyawe luli munziriremu luli munsonyiwe luli mweteeke mu bigere byange luli munviiremu ddala kali wali ekijja kijje katuteekeyo show naye nga Hosh Fashions and Bride okushereebule nga kwe tutava ku lw'engoye ennungi ez'emikolo fumbirwa ddi tukwambazi. We love you so much. Bye bye. Ku 07025621570782101569. Sorry, genda eri client waffe. Client waffe tetugenda ku revealinga face ye n'amannya gonna na buli kimu. Ye tumulekere privacy ye musajja wattu.
Naye wadde abaana eri taata kitaabwe abamwavu beetaaga ekika kyabwe. Baana abatwale. Mukazi agambye bbe omusoga bw'akoba bbe. Leero bano tubadde eno busoga. Atuuka n'akubanja ekika. Tubadde busoga. Tugende tunoonye ku Shadia. Mweraba. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.